Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nagyegattako kigenda kuba kirungi n'ekyala likinga video katunaku lwairo nkwetedde eddagala lyosobola okuteeka mu bizigo. Eddagala eryo oliteeka mu bizigo n'oweesiigako ng'ogenda kutambula lugendo ng'olinako gy'olaga kwegamba ne weesiigako ko osobola okwesiiga omubiri gwonna oba mu maaso kwegamba n'otambula bulungi n'oba ng'ofuna emirembe eyo gy'oba olaze. Kwetedde ayitibwa muwugula wamu ne kayayaana bigenda kuyamba bulungi nnyo ku nsonga eyo ey'okubeera kwegamba nga muwugula yakuwugula ebintu byewandisanze mu kkubo ebibi. Muwugula mulungi nnyo, njagala ofune muwugula bulungi nnyo, ofune ne kayayaana oyo kayayaana nga w'omulaba. Njagala ofune kayayaana bulungi nnyo ebikoola bulungi nga bw'omulaba, mufune kayayaana oluvannyuma ofune ne gwe bayita muwugula. Naye muwugula njagala ofune bumuwugula obutono kenjagala keeko bumuwugula bwebwo. Nkugambye bigenda kukuyamba, njagala obikolemu ensaano, ogenda kubyanika bulungi nnyo. Omala okubyanika bikale bulungi nnyo obikolemu ensaano. Ensaano eyo gy'ogenda okuteeka mu bizigo, gitabule mu bizigo, kigenda kuba kikuyamba nga weesiigako ng'obadde olinako gy'olaga. Kigenda kuba kirungi nnyo, ogenda kuba nga weegulirawo ekkubo otambule bulungi gy'olaga otuuke mirembe. Nga bangi nnyo mutera okumbuuza ddagala ki lyosobola okuteekako mu bizigo n'oweesiigako nga ligenda kukuyamba nga lya mikisa nga ddungi. Enjagadde mbalage oyo gwe bayita muwugula, mulungi nnyo mu kuwugula ebintu eby'enjawulo, emisango, ebizibuzibu ebyo bye wandisanze mu kkubo, akisidenti, ebintu by'omanyi ebitali birungi bye wandisanze mu kkubo ng'obadde ogenda kutambulako olugendo. Oyo muwugula mulungi nnyo. Kakati osobola okumunaabako obunaabi era omugatta bulungi nnyo kayayaana ne muwugula n'oyengera mu mazzi ago mu bbaafu n'onaabako ng'ogenda kutambula, akola bulungi nnyo ku nsonga eyo. N'ekintu ekirala ekisinga obukulu kye njagadde nkubuulire, mufune omukutule kutule nga bw'olaba ndi mukutulakutula obigatte wamu obyanike. Naye njagala obyanike mu nnyumba oba obyanike mu kisiikirize, omusana nga gwaka olwo kisiikirize ekibeera ekyennyumba ekyo nga kitambula mpola. Kati osobola omwanika mu kisiikirize ebweru, otamuteeka mu kasana direct wabula mu kisiikirize, oba n'omwanika ekawungeezi, kasana k'ekawungeezi ako akasembayo nga ssaawa 12 n'omuteekayo n'omwanika mu kasana ako akasembayo, kijja kuba kirungi nnyo. Muwugula ng'omugasseemu ne kayayaana byanike bulungi bikale. Bwebimala okukala njagala obisekule, osobola obisekulira mu kinu bulungi nnyo oba wantu wonna, naye nga njagala bigonde bulungi obiggyemu ensaano ng'obigasse wamu. Ensaano eyo njagala obeere ng'ogiteeka mu bizigo, obeere ng'ogyesiigako ng'ogenda kutambula, kigenda kuba kirungi nnyo. Kwegamba agenda kuba akuyamba okuwugula ebyo ebyandibadde bikusumbuwa mu kkubo byonna. Muwugula oyo abikolako bulungi nnyo. Nkugambye osobola omunaaba omugatta wamu kayayaana ne muwugula n'omuyengera mu mazzi mu bbaafu n'ogenda ne weeyiirako ng'ogenda kutambula ng'olinako gy'olaga. Tugeze ogendako mu kyalo eyo oba okomawo dda mu kibuga, sooka onaabe ku muwugula oyo, agenda kuba akuyamba bulungi nnyo mu bizibu ebyo wandisanze mu kkubo. Bwe kityo bwe kiri ne mu bizigo, akola bulungi nnyo. Kugambye omwanika bulungi nnyo n'akala n'omukolamu ensaano, byonna obikwata lumu, bikoola, busigo byonna, era ne kayayaana bikoola, busigo, butititi byonna obyanika lumu ne bikala bulungi nnyo. N'ofuna n'obisekulira ddala bulungi nga bikaze, womala n'oggyamu ensaano eyo. Kati ensaano eyo gy'oteeka mu bizigo, gitabula mu bizigo. Olina okufuna ebizigo nga si bya abo, funa ebizigo ebya bulijjo ebyo nga tebiriimu ka abo konna, omale otabulemu ensaano eyo, oteeke akazigo ko buli oba olinako bw'olaga ng'okeesiigako omubiri gwonna. Kigenda kuba kikuyamba okuwona ebintu bye wandisanze mu kkubo. Muwugula agenda kuba biwugula bulungi nnyo otuuke mirembe. Bwe kityo bwe kiri, tutunuulidde muwugula ng'omugasseemu kayayaana mulungi nnyo okumunaaba ng'olinako gy'olaga, abeera agenda kuggulirawo ekkubo otuuke bulungi gy'olaga bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri, mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.